Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero nina omwana omuwala wambuuzizza ku ddagala lye bayita Ekiteembe ng'ombuuza nti eddagala lye bayita Ekiteembe lye lifaanana litya? Eddagala lye bayita Ekiteembe oba Kiteembe nti lye lifaanana litya? Eddagala lye wambuuzizza nno si muddo kuba gwe wagumbuuzizza ng'asuubira nti bikoola muddo bwe gutyo nedda. Ekiteembe kika ky'ekitooke kye bayita Ekiteembe. Ekiteembe kitooke omanyi ebitooke bingi ate ebitooke ebyo birina amannya ag'enjawulo lwakuba abasinga mmwe temubigoberera naye ng'ebitooke birina amannya n'okubyawula babyawula ababitegeera. Kati Ekiteembe kika ky'ekitooke. Ekitooke ekyo okusookera ddala kirina famire mwe kitambulira. Ekitooke ekyo kye bayita Ekiteembe kyagala okufaananamu nga bw'olaba ebitooke ebyo bye nkulaze naye kirina famire. Waliwo ebimu nga babisimba abamu n'ewaka ng'ebimuli. Ebitooketooke ebyo babisimba ewaka ng'ebimuli bissaako obuntu obumumpu obutooketooke nga butini. Ebiseera ebisinga bakikozesa ne bakisimba ewaka ng'ebimuli ate abamu babisimba ewaka ku byekuumisa kuba by'ebitooke ebyo by'olina okwekuumisa ewaka olw'ensonga nti birina nnyo omugaso. Kati ng'ekyo Ekiteembe kitooke kirungi nnyo. Ebitooke bya mirundi ng'esatu ku ena by'oteekeddwa okubeera ng'obikuumira ewaka olw'ensonga nti ddagala. Ekitooke ekisooka Nakitembe, ekitooke kye bayita Nakitembe, kitooke ekyo kikulu nnyo okubeera ng'obeera nakyo ewaka mu lusuku lwo. Ekitooke ekyokubiri kye bayita embidde ey'ensowe oba embidde eyansowe. Embidde eyo kitooke ekyo nakyo kikulu nnyo okubeera ng'okirina ewaka. Kikozesebwa nnyo mu mbeera eya bulijjo mu nsonga ey'okujjanjaba. Kati ekitooke ekyokusatu ekyo kye bayita Ekitembe. Ekitembe kitooke kikulu nnyo osadde nakyo obeere ng'okisimba ewaka. Kati ebitooke ebyo oba ekitooke ekyo kye bayita Ekitembe kikulu nnyo singa onaaba ogenzeeko ewammwe mu kyalo. Buuza ku bantu abakulukulu, abakyala abo abakadde abakulu naddala ng'ogenze omanyi mu byalo eyo ekyamazima abakadde abo bategeera kye bayita eddagala. Bategeera ebintuntu eby'enjawulo weebito. Kati ekitooke ng'ekyo kiriko eddagala lye lino. Bw'ozaala abaana abalongo ekyogero ky'obeera ofunye eky'abalongo muba muteekeddwa okugendamu emirandira egivudde ku kitooke kino kye bayita Ekitembe oba omulandira baguteeka mu kyogero ky'abaana abo abalongo. Bwe nnaaba nfunyeyo akadde nja kubabuulira amannya g'ebitooke byonna bye tulina wano mu Uganda oba bye tulina wano mu Buganda naddala e Masaka nja kuba ngezaako bibabuulira. Kuba ebiseera ebisinga e Masaka eyo ebitooke bisinga biba bifaanagana olw'ensonga nti ojja kusanga ow'emisansala, ow'ekiyumba, kalinga, butenga, bukomansimbi mu bifo eby'enjawulo eyo Migamba, Kinoni, wa yonna eyo Bubondo ng'ebitooke ebyo tubigabana mu bitundu ebyo eby'enjawulo bye ŋŋenze mmenya. Ojja kusanga ng'oli akyala mu kifo ekimu n'ajja ekitooke n'akireeta mu kifo kino ekirala weebityo. Ky'oba olaba ng'ogenda mu bitundu eby'enjawulo eyo Bubondo, Kisaaka, Butenga, Lubanda ojja kulaba ng'ebitooke ate bifaanagana n'ebyene ewaffe e Masaka sayidi zaffe gye bayita Misansala, Migamba, Kalinga, Mitemula, Kako kwegamba ebitundu ebyo tuba tufaanagana byengezezzaako okumenya. Ebitooke ebyo bikulu nnyo okubimanya bijja kuba bibayamba nnyo mu ddagala ery'enjawulo era mu abakyala ebintu bino bibakwatako nnyo kuba abasajja tebabigoberera nnyo ebintu bino. Bw'osanga ng'omusajja nga yeefulukutira mu ddagala lino naddala eryo ery'omunda eryo omanya nti omusajja oyo tagenda kuba mwangu. Ebiseera ebisinga eddagala lino eryo abakyala mmwe mulina okubeera nga mulyenyigiramu nnyo
kati ng'eryo liba lya munda nnyo. Okumanya ebitooke ebyo n'obyawula mu bika n'omanya nakyo kye bikola kye bijjanjaba, ekintu ekyo kya munda nnyo nnyo nnyo. Ekyo nkibabuulira kuba ojja kusanga omuntu nga mulina ebitooke eby'enjawulo, nga mulina ebitooke musakala, muvubo, mbwazirume, nakabululu, ebitooke ebyo eby'enjawulo nga mubirina ewaka naye nga tomanyi kino ekitooke kiyamba ki, kino ekitooke osobola kikozesa otya okubeera ng'osiba ekintu. Kati waliwo ekitooke kye bayita gonja, ekyagonja, ebitooke ebyo bikulu nnyo nnyo nnyo. N'olwekyo kyekyo wadde mpanvuyizaamu nnyo, naye gw'abadde ambuuza ku ddagala lye bayita ekitembe. Ekitembe kibeera kitooke, kika ky'ekitooke kye bayita ekitembe. Ndowooza okitegedde bulungi nnyo. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ku nsonga yonna, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.